Abatategedde Katemba yabaddewo wakati wa Honorable Bagala ne mukama we principal. Njagala mwetegereza obutambi buno. Kati abanupu batambuza nnyo kano nga Bagala principal amumya omuzindaalo kubanga mu airake nga bwe mumanye ebintu bya protocol boba principal alina wali ku mukolo n'ata akazindaalo amuddirira mu kitiibwa ng'omubaka yakakwata. Principal yakuta akazindaalo n'akamubuusa omukyala n'agezaako n'okulaga interest n'ateekayo mukono naye engeri gye mumanyi ndi ebyempala naye n'okulabisa n'akakwata n'akazze wero si wano. Naye obuzibu bwonna bwavudde wano. Principal ajja yeerabira omuggo gwe nga bw'olaba mu katambi awo omukyala ow'ekisa ngaga principal n'ayimirira otya ku mugulu omulema akwata omuggo agujja wansi aguwe principal. Okategedde nti principal yeerabidde omuggo omulema yeerabidde okugulu kw'okwokusatu. Security ya principal yabuukidde omukyala n'emusikako omuggo mu butikitiki. Ndowooza akatambi ako okalabye bulungi. Kati eyo gye byasookedde. Principal olw'effutubba n'ennyiike ku mutima takyayagala kuwabulwa olw'obusosoze n'asitula effutwa lyonna n'omuzindaalo n'agumumma. Omukyala teyamwanjudde n'okumubuuza teyamubuuzizza naye nga lwaki ebyobufuzi bitutuusa awo. Ekifo obufo tekitta Luganda, tuli Baganda. Ebyobufuzi bassemwogerere baabisookamu tebakyawa bakitaffe. Basse baana baabirimu basse Bagala tetwawukanangako nga bwe mwawukanye ku luno. Tuli Baganda, tuli ba Luganda. Eriyo bajjajjaffe abaatusooka mu byobufuzi naye tebaatwawulako nga kadingo bw'okoze. Enjawukana n'obusosoze mu Baganda banno olw'akafo obufo. Wama Honorable Bagala, big up on yourself. Gwe mukyala wekka gwe njagala mu parliament weebale kujjukiza principal muggo. Principal akabadi bwe kaba kaagaana kate tutambule n'ebiddako ngenda kuwa sikuriputi empya. Kati bw'oba okitegedde nti principal okumujjukiza omuggo gwe nga mulema gwe yabadde yeerabidde kyamugyeko waya ntegeereza n'oyo yenna ayagala okugenda ebweru nti tebamufera ewaffe oteekamu nga visa ogikutteko. Ku noti 74645 oba noti 7 nya noti 672684 ojja kuba tufuna butereevu. Twetaaga abawala bina n'abalenzi 2 bagenda kukola nga ba cashier ne ba shop attendant sigwanga lya Dubai. Salary ali $2,900,000 ku $3.5 bakusuza bakuliisa bakujjanjaba. Passport jangu nayo kuba ku myaka 20 paka emyaka 38. Ntegerekese bulungi akasente ko oteekamu visa omaze kugiweeweetako. N'olwaleero luwedde mbadde mmanyi teruuzibe nga mutoko muse mugambo. Era omukyala abiŋŋambye baida tugenda nakola interview ekya tugenda noonya maama wa Nicole. Wetumaliriza tugenda kwogera ne maama Nicole naye nga Acram guminsiriza yagisamu mbu n'omwana w'abandi wolubuto. Omukyalo yankubidde n'abinyinyonnyola gwe wapangisiza Makindye mbumbo Acram talidde enkwacho yeekaasa. Neze jaganyo haja tukulusu mukyala she's jolly nza nsanyusa nnyo naye nze kyenjagala mugenda tugamba nti namukasa temufumbirwanga ko temwadvising abantu negoza dda kubire ngoma nozina ajja tiva mu bufumbo bwa Acram akuswaze eno. Acram akuswaza nse banyumirizaako ne kumbozi amayirungi yo nali njimanyi nti Acram ali enkwacho ekyo kyo tekyali kipya ne bamukwatanga agula abawala aja tinokomawo bambi n'omuyirawo omubiri. I feel bad nti ali mukukozesa erinnya lya lyonoona gwe n'obeera ngo makati gasaabenzi. Acram mwesonyiwe era neyo gyali ali nze nyina ekintu kye nali ngenda okwewuunya. Acram abeera kubeera ng'ali straight nga talinamu makoona nga ddala yava South Africa nga yava mmanga awo nga bwe mmanyiwe wantu w'empanga alidde byali bigenda kuba byafaayo bipya. Acram South Africa. Acram. Naho ali musango mamba fere. Acram.
yo mufere akulira ku banda. No. Acram mugasi wa buwaya. Lwakwadde kati abantu bawo wano tujja yakola mulimu ki e South Africa gwe gomanyi. Agatta buwaya kikomaawo. Neda tugenda tubuza. Omwana abadde ku live n'agamba nti ani Acram yayagala okwata omwana wa sister we Acram ne Pretty Nicole bombi mpozi ba family bombi amaaso gabali mu ngalo. Yankugamba nti yamulya bannange abali okumpi ne Ajati ng'akyalwa n'olutalo lwa Pretty Nicole. Ajati mukwano twegatte olina mujjawo ali awe Makindye ya Acram yamulekera olubuto. Kati alwana buno omukasa kali mu lubuto namukasa twerabira n'olwo ate kankubireko namukasa kyeyogedde ekituufu hajja kyokutiisatiisa Nicole bati abamanyi n'avaayo n'ayogera internet eyinza okwata omuliro namukasa oyo kino ekintu kyo trust me Acram yebaka ku Nicole kyeba preventinga media nze ekyo sesobola kikakasa ekyo kisobola kikakasa nze nkugambye ekyo tekisoboka kankubuulire Iva kankubirako ekintu kimu Acram yakajja mu America guess what amawulire gaafuluma owulira community ya wano mu America bagamba Acram alya nabbi omukazi oli otya nedda ebintu bya media erimu tebyesiga ebintu ebya media erimu tebyetaaga kwesiga mwakalimanya omanyi lwaki wano manyi lwaki abantu abali ebulaya balina nnyo olugambo we have a lot of time ate tuli batono soko tubuulire olugambo lwa Acram ne nabbi omukazi bituufu gwe kyoba omanya nti abantu 10 bwe babeera mu community nga bagamba omuntu oyo mubbi oteekayo nnyo obwongo n'omanya ddala mubbi lwaki buli avaayo kyayogera tolowooza anze mulimu ebigambo ebimu byesitakkiriza kino n'ebya Nicole w'ebitoyo byatandika ne bino bijjayo nga ddala amwegalangulako nze mbabuulira temuwolereza temukimanyi kati maali ate bino bunabbi omukazi bamurepinga nabyo bituufu naye tebamurepingako bona baagalawo waliwo amawulire ge nafuna okuva mu America nabbi omukazi abamu kubakwata nabbi omukazi Acram yaliko bannange nze sibiriimu omwana ayogera biseebyo nza nti nkubuulira kozi nze ndi mu gurupu zaabwe mbiwulira ffe tuwulirize buwulirize nabo bwebatoogera bagamba nti webava kabaga mu bantu abagenda okwegadanga naye yakola ki munne we yavaayo naye n'ayingira mbu kaakati omuntu ajja okuvaayo ayogera ebituufu ajja maanyi nabbi omukazi ovuiki tasobola kuba bimuswaza naye baali banywedde emiti baali banywedde zishisha mwenge kati tosobola gamba nti omuntu bamurepinga bonna baali hype up ne beesanyusamu tukitwale wetuto naye yaliko feze audio zibatambuza eno ku Bulaaya yaliko ye muntu nno gwe bawolereza bw'aba asobola okwegadanga namwandu about kino ekyana ekita ekisiribiita nga yatuuka n'omugamba mbufe abasiraamu tetuziza naawe Ajati ate tokipromotinga nnyo nti namwandu naye mazima yali annamwandu kati kitegeeza atambuliramu eyo gundi naawe tokuba nnyo bwotyo teri mukuba ge mazima oyo omukazi mumukube paka wanaddamu amagezi yesonyiwa ogusajja tebulina makulu nedda nti Ajati alabika ayagala nnyo Evelyn ki ekitufumbiza abasajja eri omuntu atagala beera na taata wa mwana we mu nnyumba oba mama w'abaana oba musajja gwe yateekamu ssente ngafumbiza yateeka mu moyo omusajja nza n'omukazi wa yali ajjanjaba bizimba mwe nga mulowooza ali lubuto mugende eri naawe Maria si weebityo webiba wamma namukasa Ajati talina mwana na Acram just gaali mawulire kankubirako namukasa teri kintu kibi ng'abantu abanene ababiri ne beeyagala awo tewali future Acram kyekimwenza Ajati nati kati obuzibu obuliwo we mugamba nti Ajati ave ku musajja we kiba kikozi omukazi wofumbira wano n'enkya n'ofumbirwa alijukira Ajati waalinnya anatambula mu malyambeka okitegeera nakyo kitunanyabo kankubuulire bwe wakagala abasajja bameka ofuna gw'osetolinze naye nze singa setolinga kati Ajati ng'ogyeko mugenzi muzaata mukama mumuze emirembe ne Acram basajja kibayagadde oyo omukazi akyalina ozunga mu basajja obufumbo yabuyingira mwana muto mukitegeera